Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay, muna Uganda tulaba tukwaniriza oli ku Lugonvu's Show. This is New Estate MPIGI Chimbugu Boza obwe tuli ku Koolansi Estate weri otambuza bigiro okuva ku Koolansi okutuuka ku ttaka nga bwolengera ono ye Koolansi kati wano maaso wetuwetera okutuuka ku estate yaffe eguddwawo olunaku olwaliro. Mulimu poloti za byapa za fuuti 5 ku 10 ze poloti ezirimu. Banaffe aba 5 ku 5 tugira tulinda muko tusooke tufe ku bantu bano aba 5 ku 10 tubadde tubasuuliridde nnyo. Abantu bangi abagamba nti njagala poloti nga wenkolera nsobola nga bwe nkolera mu Kampala nga nsula wange wano wo okikola. Emmotoka bwe kujja wane waka kubanga emmotoka ziyita waliwo nyini nga bw'oziraba. Emmotoka ziyita waka. Ova buvi wali waka nojja wano ku Koolansi n'oyimiriza emmotoka n'ogirinya n'ekutwala e Kampala. N'ekutwala e Kampala ate n'olinya endala n'ekuzza. Estate yero gye tuyingira nga bw'olengera ekkubo lye tutambuliddemu nga bw'olaba waggulu mugana ng'ali mu drone bw'atulaga ekifaananyi kino. Ekkubo eri kutambuza oli bw'abuuza nti okuva ku Koolansi okutuuka ploti bwe ziri waliwo kyenkana just meters teziwera na mita 10. Teziwera na mita 10. Neyiba omuya tuli ku kkubo then ffe tumuddako otambuzawo bigere nungi. Oyinza okwebuuza nti nsobola kukolerawo ki? Kyotasobola kukolerawo kwe kuzimbawo amaduuka naye ng'ebisigadde oba rentals oba maka oba ku investinga. Era nja kusaba baganda bange webale nnyo, nja kusaba baganda bange nga bw'olaba ekifaananyi kya drone ekyo, nja kubasaba bw'obanga oguze wantu wano nga tunatuuka kukozesaawo waakiri teekawo ebitooke byange 6 kubanga wagimu ebitagambika. Poloti ya fuuti 5 ku 10 ye poloti wozimba ennyumba yo ey'amaka ya bisenge ebisulwamu 2 n'amadiiro 2 n'ossamu buli kafunkunale nga nnyumba y'amaka n'osigazaako oluggi agagadde w'otegekera omukolo n'otakola kwekyo n'otakoma kwekyo ate emmanju waayo n'oteekayo oba olundiddeyo nsolozo oba binyonyi byo ya 5 ku 5. Tugikoze nga twagala omwami bw'agenda e Kampala n'akola oba bw'agenda e MPIGI n'akola, omukyala gw'alese waka abeere nga naye alina ky'asobola okukola. Ojja kugamba nti kakati nze sinnatuuka kukozesaawo nga bwe gambye nti waakiri nteeraawoko ebitooke nga bw'olengera amakubo mwegali emmotoka nga bw'etambula wano ne wali zino za bukadde 15 fuuti 5 ku 10. Ojja kwebuuza nti ekibanja mpola kikkirizibwa? Ye ekibanja mpola kikkirizibwa kavunooba ng'osasuddeko ezisinga obungi. Ekibanja mpola tujja kukikkiriza. Ttaka lya kyapa lya ndagaano, ttaka kyapa wadde nga n'ekyapa bakikolera endagaano. Omanye ekibuuzo eky'ebiseera ebisinga kiba incomplete. Ettaka lya kyapa wandibuuza nti kyapa oba kibanja, naye ettaka lya kyapa ekya private mile land. Tuli mu MPIGI Town Council. Okuva mu MPIGI Town okutuuka wano dakiika 5 zikumala, ate nga wano we wantu w'osobola okuva n'ogenda mu Kampala n'okola n'okomawo e Kawungeezi. Era omuntu bw'agamba nti nkulindidde waka ng'oli mu Kampala omugala nti nnindira ku lubalaza kubanga emmotoka mu ddakiika 4 obeera oli waka mu ddakiika 4 ate nga n'ejjaamu omubaliddeko. N'olwekyo wano we tuli MPIGI Chimbugu Boza, wano we tuli ku Koolansi kwennyini. Otambuza bigere n'otuuka ku ttaka weriri. Eno yo mpya esabuukuluddwa plots mweziri eri nteeketeeke bulungi.
oli bwakubuuza nti kilomita mmeka okuva ku Koolansi mugambe nti byogera tobimanyi eri ku Koolansi otambuza bigere si wa boda si waki nedda ekikwetaagisa kimu kyokka kulinnya kuva Kampala era abantu bangi bagamba nti njagala nga nkolera Kampala naye nga nsula wange bulijjo mbagamba nti abaagala ezaabo abakolera e Kampala nga musula eno nedda naye no nja kugamba nti bw'obanga oyagala nga okolera Kampala wano tuli mu estate ogiraba naye njagala munnayuganda omulengeze ekkubo ne bwe tusooka tuyimirira wano ogenda kulaba emmoroka owa booda omulaba ogenda kulaba emmoroka nga ziyitawo twambukeko kati ne ku kkubo kati nnyo twambukeko ku kkubo nga bw'olengera emmoroka z'olaba wano ye estate okuva ku Koolansi wabigere Koolansi wuno wano wetwambuka kati era emmoroka bwekujjamu wano otambula butambuzi ng'okkirira wakaawo tewali gamba nti kineibo muyekka tuli maaso then ffe tuli mabega Koolansi omulabi wanje lino liddayo eri ne ligenda ebutambala kati ez'Amasaka gye ziyita ate lino zizino emmoroka nga bw'oziraba wali tubadde ku Koolansi tubadde ku estate kati Koolansi yono nga bw'omulaba olugendo w'omanyira nti luwanvu oba lumpi bye bino tewali boda tewali kyetaagisa nga bw'olengera tuddeyo Rivansi ndowooza tuwete tusigale wano kati kyekiri kyembadde gamba nti takisi ekujja waka ogiraba ekujja akakakye neeva Kampala eyolekera ate nga neziva eno nga zigenda Kampala nazo gye ziri kati wano mpete oba tuddeyo buzi Rivansi wano tuddayo si wala nnyo wano oluguudo lunene weetaaya oyina ekirala ky'oŋŋamba estate yeno katugivemu tugibalambuzeeko kati estate yaffe yeno plots ze zino amakubo geegasa ekimala oli waddemba okuŋŋa nti mwami Lugonvu nyina eyo gye ndabye oyimiriddeko manyi waliwo abayina enkola eyo gy'obadde oyimiriddeko yennyini gye weeziri zino zo zikyaliwo wadde abamanyi enkola yaffe bw'olaba ng'ogyagadde osobola okugenoga nti mwami Lugonvu njagadde yennyini nga ze ekimala kyekiri kye twagambye nti ye plot gye tukuwa ng'osobola okuteekawo ennyumba yo n'okolerawo emirimu gyo nga kuliko ekikomera kyo n'osigaza olujja ate n'osigaza newokolera emirimu emirala jangu tubalambuzeeko ettaka nga bw'oliraba lyo gimu ettaka lya black nti kyonna kyoteekako oba bitooke oba kidda bulungi nnyo neighborhood yeegasa neighborhood emala bulungi bw'otunuulira ekifo kikola bulungi ababadde babuuza bangi baga nti amasannyalaze balina 3 phase tebannataapingako kufuna gano gaagundi just beetaaga transform okutaapinga naye nga 3 phase weeri era nga bw'ogiraba mu drone balina 3 phase amakubo go tetugeeguya ekyamakubo kyo tetukyeguya nga bw'olengera yeno estate yaffe n'olwekyo oyinza okubanga nti mwami Lugonvu nandyagadde kino ne kino plot weeziri zitudde bulungi ate nga zirengera neighborhood nungi nga bw'olengera okuva Koolansi olabyewo bulungi nnyo distance ogirabye tosobola ga nti ate kakati wala nekkubo nedda tewali kya boda olinnya bulinnya kasita ova wano ewaka n'oyambala ng'ogenda ku kkubo ng'olinda takisi ekutwala olinda bulinzi takisi ekola ki olinda bulinzi takisi ekutwala ng'olinnyo ogenda mu kibuga okola oba okoledde MPIGI oba okoledde Ensanje oba okoledde Mayo oba okoledde Kyengero oba Nabbingo oba Busego oba mu Kampala k'obeera wano tewali kikulimitinga we wantu wosobola okuzimba n'ennyumba z'abapangisa kubanga ano just 2 kilometers okuva mu MPIGI town of which nti abantu abakolera mu MPIGI town si bonna nti balina amayumba gaabwe bw'ozimbawo rentals nga nnungi bajja ziyayaanira bajja zeetaaga bajja kujja bazikugule bakupangiseeko n'olwekyo gamba nti buli kyoyagala okukolera wano kijja kutambula bulungi singa obanga oyagaddewo ploti ezo fuuti 5 ku 10 za bukadde 15 simu yaffe mugimanyi era kweri ku screen eya 0753 98
56 39 0753 98 56 39 zigenda eri lino kubo eno T junction bino byowulira T junction bwe tubanga tusetting estate zino tusettinga ng'ekibuga nti omuntu bwajja buli ploti alina waasobola okuyita bino bagamba banguza ploti tekuli kubo bwojje waffe bye tetubimanyi bwojja wano abagenda eri nga bakola ki nga bagenda abadda wano nga badda wano abakwataliri nga bakwataliri buli omu waali abalina access road emutuusa ku ttaka lye ndowooza okuba nti tugibalaze bulungi erina ekifaananyi ekirungi bw'otunulawo neighborhood nungi ate eri so welcoming tebalina mutawana ettaka gimu era bw'obanga oguze wantu wano nga tunatuuka kukozesaawo nja kukusaba waakiri sooka obeeko ky'oteekawo teekawo lumonde oteekawo muwogo oteekawo ebitooke byo ne bw'oyitirayo omulundi gumu mu mwezi naye ojja kumanya nti waakiri nga sinnakozesaawo nyina ke nassaawo waliwo abaga nti njagala kusooka kusimbawo kalitunsi temusimba kalitunsi ku fuuti 5 ku 10 kalitunsi bamusimba kuyiika kudda waggulu obeera obonyaabonya baneibawo ku bwereere ayagala kalitunsi gulayiika kudda waggulu naye wano bino mmere yaki osobola n'olwekyo gamba nti bwebanga oli interested osobola okunkoona kuno ga nti amwami Lugonvu kiri bwekiti ne bwekiti nyinawo akasente kange bwekati tusobola okutandika nja kuba nkuluŋŋamya era kyekisobola ga nti kibulamu kyensobola gamba nti tutambule tulabe bwe tunaakitugusa kubanga ffenna ebirooto bye bimu enkya yaffe ereme kufaanana leero yaffe ate leero yaffe ereme kufaanana ggulo yaffe so bwetu bwe tuposhinga n'olwekyo ku bukadde 15 mu ndowooza oziwulira ne piki obeera wano ng'owulira era bw'obeera ku kkubo toga nti kati linnya owa booda mugamba kkirirawo omugamba bugambi kkirirawo n'olwekyo ye project gye tulina mu kaseera kano nja baagaliza birungi byerere essimu ya 0753 98 56 39 kambaagaliza obuwanguzi mukama abawo omukisa ate ababadde bamaze emyaka mu bupangisa mukama akufuuleko landlord naawe owulirire bwe kiwulikika ng'ofunye ku kye bayita ettaka eriryo ng'oyimirira mu ttaka noga nti wekimanyi wano wange mukama akikubalire olunaku olwaleero. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina
mama